Penze Lungujja we wakwatiddwa olunaku lw'abafumbo mu busumba bw'e Nateete mu Ssaabadinkoni obw'e Nateete era lwe lubadde olunaku lwa Peetero mu kkanisa eno eya St. Stephen's Lungujja. Ssaabadinkoni w'e Nateete Venerable Canon Godfrey BK Buwembo yakulembeddemu okusaba kuno ng'asoose kukubiriza abantu okubangako bye bakoppa bwe baba baliko gye balaze naddala mu bifo ebyo ebiramagibwamu mu nsi entukuvu ate bakulembeze obwenkanya n'obwesimbu mu buli kye bakola. Bamanyi okukolerawo ebintu by'ogikolerawo alina n'atalina bonna nowesanga nga bagagga fuge kye batalina bwe buppi. Ennaku zino mu Uganda eri abantu bangi omwana twegatte tukole kino bw'alaba nga gw'otaddemu ekinyi ng'akubba ng'abulawo omukubira essimu nga tajagikwata naye bo bali abeeri oba ofuna emitwalo 5 ogiwaayo n'afuna miliyoni n'agiwaayo kugamba afuna omusaala ogwa miliyoni aguwaayo n'afuna omusaala gw'emitwalo 4 aguwaayo. Ssaabadinkoni Buwembo wano wasinzidde n'asaba abazadde okuyigiriza abaana baabwe nga bakwasizako gavumenti okwagala eggwanga n'ensi yaabwe nga batandikira mu maka kibayamba okukula nga balina omutima ogulumirirwa eggwanga lyabwe. Era omwana olumala siniya ey'omukaaga nga tannagenda ku yunivasite asooka n'asoma amagye bamutwala mu magye bamutrayininga bamuteekamu omutima nti oli munnansi eno. Omwana oyo babadde bategeeza toyinza mugamba nti oli Muisirairi oba Gatwa ekyakula akimanyi nze ndi munnansi era kyonna ekibaawo nga kibi nange kinkwatako kyetalina mu Uganda. Olunaku luno Ssaabadinkoni Ajagulizzaako naye okuweza emyaka 20 mu bufumbo obutukuvu kosa ne ssentebe wa Buganda Twezimbe omukungu Fred Kiyimba Freeman ne mukyala we Nateete Kiyimba okuweza emyaka 15 nga bali mu bufumbo obutukuvu. Njagala okwebaza Katonda kubanga olunaku lwe yamungattako Mukama abadde mulungi gye tuli. Twongera okumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Bingi nnyo byatuyisizaamu, ebimu mubimanyi naye byonna wakati muffe Mukama abadde wa kisa. Atuwadde ezzadde eddungi, atuwadde obulamu obulungi. Ekintu ekisinga okusoomooza abantu mu bulamu kwe kweyimirizawo mu bulamu. Bwe tukula buli muntu ayagala okubeera obulungi, buli muntu ayagala okubeera n'obusobozi, buli muntu ayagala okulinnyisibwa eddaala. Byonna ebyo Mukama abitukoledde. Omukungu Freeman Kiyimba ssentebe wa Buganda Twezimbe era oluvudde ku kkanisa okwebaza Katonda olw'ekkula ly'abatuusizzaako ab'ekibiina ki Fathers Union abasembeza mu makaage e Lungujja era bw'abadde ayogerako eri aba Fathers Union ategeezezza nti ekirabo ky'obufumbo obutukuvu kimutuusizza ku bingi omuli n'omuterega okusiima n'amulengera okumuweereza. Amaka bwe gaba gatebenkedde n'abo abalina obuyinza batandika okukulengera. Njagala okwebaza mu maaso gammwe mwenna nti bwe bali bampa obwami nga ssentebe wa Buganda Twezimbe n'ensonga y'okubeera nti nina omubeezi nayo yalimu. Awo Ssaabasajja we yasiima n'antikka obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bimumanyi obulungi ate ne kaakano era akyantikka. Ekkanisa ya Uganda naye entisse obuvunaanyizibwa bungi naddala emitiyana eyo mubirabye byonna ne lutikko eriwo kaakano olwaliro mulimu ze nagukuliramu. Era mu kkowa eryo ery'okubeera nti ntambula ne munnange ono ne lwakubadde nti ndi mukristaayo omugenzi Bishop John Baptist Kaggwa omusumba w'essaza ekkulu ery'e Masaka yannengera nkuliremu omulimu ogw'okutuuza n'okussaako emikono eyamuddira mu bigere kaakano Bishop Severus Jumba. Mu maka wano we wabadde n'omusomo gw'aba Fathers ne Mothers Union ab'obusumba buno obw'e Nateete okwongera okunyweza n'okugumya empagi y'amaka. Mark Jackson Kasule.